wali oyiseeko mu mbeera n'otuuka n'okulowooza nti oba Katonda yakwerabira oba y'embeera gy'oyitamu? Malayo vidiyo eno. Babuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Bwekuba gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kwegayidde bambi sooka osubscribinge, kwata akagamba ako bwe kaba kakyali kamyufu ka subscribe wansi awo kebera. Bwe kaba kakyali kamyufu tonnaba kusubscribinga, subscribe oba oliawo ennamba bw'eneebeera egezze we tujja okusobola okuyimirizaawo obuweereza buno tusigale nga tukyakuweereza kubanga we meet many bills nyingi nnyo ze tulina okusasulira naddala mu maaso awo biyinza n'okweyongera. Kale leero tugenda beera nga tugaba n'olugero lwaffe okuva mu kitabo ky'olubereberye essuula ya 29 okuva ku lunyiriri lwa 16 paka ku lubereberye essuula ya 3 paka ku lunyiriri lwa 24. Kusaba obeere mugumiikiriza tugenda beera nga tuyita mu lugero luno speed sobola otambuliramu mu by'okuyiga. Waliwo omwami omu baali bamuyita Labani ng'alina bawala be babiri, ng'omukulu bamuyita Leya ng'omuto bamuyita Rachel. Ne wabaawo omwami omulala baali bamuyita Yakobo n'ayagala okuwasa kano akawala akato ka Rachel yadde bonna baali balungi. N'agenda ewa Sezaala n'amugamba munnaye njagala kuwasa ono omuwala omuto. Nyinza kukola ki? Ko yekola emyaka 7 ku faamu yange nga sikusasula, oluvannyuma lw'emyaka egyo 7 nja kuwa muwala nga gwe bwonsabye. Munnaye ng'akola emyaka 7 gy'ayitambwanga olw'ensonga omuwala yali amwagala. Bwe gyamala okuggwako n'agenda ewa Labani n'amugamba munnaye kati mpa omuwala wo kubanga emyaka gyange giweddeko. Olunaku olw'embaga ekiro ne bakyusaamu mu kifo ky'omuwa omuto bamuwaamu omukulu ne yeebaka naye mbu nga tamanyi. Nga tomanyi munnaye terwalwolwo ng'akeera ku makya yeetegereza agenda okulaba nga kye yakolerera si kye bamuwadde ng'agenda ewa Sezaala ng'amugamba lwaki wankuusakuusizza n'ompaamu omukulu gwe ssaagala mbadde njagalawo n'omuto. Munnaye Omusezaala ng'amugamba eyo si ye neeyisa y'ewaffe, ffe tetuyinza kufumbiza baana bato ng'abakulu bakyali ku luggya, twala oyo bw'obanga oyagalawo n'omuto neera kola emyaka emirala 7. Olw'ensonga nti omusajja ono yali ayagala omukazi ono omuto neera ng'amaliridde okukola kyonna ekisoboka okufuna omuwala omuto ne yeewaayo n'akola emyaka emirala 7 naye emyaka 7 olwaggwako ne bamuwa ono omuto n'amuwasa. Naye ono omukyala omukulu bambi yasookawo olw'ensonga nti no si gwe baagenderera okuwasa teyafuna kuganja okuva eri mwami we. Mukama n'amuyamba n'amuwa abaana bangi, abaana 6 ng'ate ono omuto tazaala n'alwawo nnyo okuzaala. Omuto bwe yalaba nga tazaala n'akambwalira bbaawe n'amugamba lwaki tompa baana, laba mujja wange ye azaala nze sizaala, ko ye munnange nange sinza agaba abaana, saba Katonda agaba abaana. Omukyala teyatuulira awo n'agamba awusigalo we ngamba Rachel n'omuto n'amugamba awusigalo jangu onzaalire kubanga mujja wange anzaalira azaala. Munnange awusigalo nako tekagaana nga kazaalira Rachel abaana 2. Katudda ku mukulu, omukulu bwe yalaba ng'ono akwesezza awusigalo n'agamba nange yadde nina abaana 6 nange nja kukola kye kimu, ng'agamba bbaawe nange gende wa awusigalo wange naye anzaalire nange abaana balala 2 kane babeera nga bali abakazi banaba awusigalo 2 n'abo mu maka 2. Oluvannyuma ennyo Katonda yajjukira ne Rachel naye n'amuwa omwana. Byakuyiga ki bye tuyiga mu lugero luno lwonna? Ekisooka yadde mikwano gyo baganda bo ne kitaawo tebakulabamu kya mugaso, Katonda si bw'atyo bw'alaba. Ayina enteekateeka ez'enjawulo ezisukkuluma okulowooza kw'abaana b'abantu eri obulamu bwo. Laba omuwala ono omukulu Leya alinga gwe baali basindiikiriza obusindiikiriza okufumbirwa omusajja atamwagala. Omusajja akoleredde mukazi mulala ate bamukakona agende yaba afumbirwa. Gwe bw'obeera gwe nga kitaawo akkako ogenda ofumbirwa omusajja naye ng'omusajja ye ayagala mukazi mulala neera nga gwasasulidde, owulira otya? Naye teebereza omukyalo ono bwe yatuukayo mu lubereberye essuula ya 29 olunyiriri lwa 35 omukyala yazaala omwana gwe bayita Yuda. Mu kubikkulirwa essuula 5 olunyiriri lwa 5 lugamba nti omu ku bakadde n'agamba nti tokaaba, laba empologoma w'omu kika kya Yuda. Yesu yayita mu lunyiriri lwa Yuda omwana ono Leya gwe yazaala. Ekitegeeza singa teyafumbirwa omwami ono Yesu tetwandimulabyeko kubanga ayita mu kika ekyo eky'omwana omukyala ono gwe yazaala, so ate si mu kika ky'ono omuto. Kale y'ensonga eyo bw'abo abantu abakusindiikiriza eyo gye bakusindiikiriza Katonda yandibanga ategeseeyo omukisa gwo. Katonda tannakuvaamu yadde abantu bakuvuddemu. Ayina enteekateeka ennungi eri obulamu bwo. Yagenda ofumbirwa eyo nga Katonda akirimu neera ng'ayina enteekateeka zeeri amuteekedde okuyisaawo
kusalawo olunyiri lwa Mukama waffe Yesu Kristo. N'ekyokubiri, saayo omwoyo Katonda bw'abanga alina obubonero bw'akulaze ku muntu nga mukyali mu dating oba courtship, kyonna ky'oyinza okiyita nga temunnabafumbirwa, oleme bibuusabuusa maaso. Kyemmanyi nti nno Leeya omusajja ono Yakobo bwe yalinga akolerera Rachel yalinga akimanyi nti akolerera oli, naye ne yeegumya n'agenda mu bufumbo obutali bubwe ng'alowooza nti nno kinaakola. Omusajja n'atuuka okwebaka naye ekiro kiramba, okeera ku makya ng'agamba nti teyategedde nti yasuze naye, oba ekyo kisoboka. N'alyoka alangirira mu lujjudde nti nno ono si gw'ayagala, naye omukyala ye n'atafaayo n'agamba nze sifuddeeyo nja kugenda mu bufumbo, osanga binaatererera eyo. Nkulayirira mu ssuula eya 3 olunyiri lwa 16 omusajja yatuuka omusasula ajje yeebake naye, ngamba Leeya yasasulira musajja we ajje yeebake naye ekiro ekyo. Kati naawe saayo nnyo omwoyo Katonda byakulaga. Naye Yakobo yakolera emyaka 14 ng'akolerera ono gw'ayagala Rachel. Omusajja atasobola teekamu maanyi ge gonna kuwangula nga mukyali mu dating, tajja teekamu maanyi gonna ng'amaze okufuna ng'amaze okutwala ewaka. Gw'okwegumyagumya nti nno bambi afuna katini, bambi talina budde, bambi gwe nga gwamuwolereza, ojja kwesanga ng'ojja kulumibwa nnyo ng'ate omaze otuuka mu bufumbo. Muleke ateekemu amaanyi gonna nga mukyali mu courtship, osobole okutegeera ddaala ki oba mutendera ki gwakwagalirako. N'ekyokusatu, totunuulira kusanyusa abantu wabula tunuulira kusanyusa Katonda mu bintu byonna by'okola. Omukyala ono yakolanga nnyo n'amaanyi g'okubeera nti asanyusa bbaawe abeere ng'amwagala, ekitaakola makulu. Okusinziira ku mannya ge yatuumanga abaana be, yasooka n'atuuma omwana we asooka Lawubeni, ng'erinnya litegeeza nti kubanga Mukama atunuulidde ekibonyoobonyo kyange, kubanga kaakano bazaana njagala, tibazaana njagala, nkola nti okunjagala. N'atuuma omwana we owookubiri Simyoni, kubanga Mukama awulidde onkyayibwa, lyerinnya kye litegeeza. N'atuuma omwana we owookusatu Leevi, nti kubanga kati omulundi guno omwami anakkiriza okwegattanga nange. Kati bwe yajja amaaso ge ku bantu oba okusanyusa bbaawe, bwe yazaala omwana we owookuna oba owookutaano, n'amutuuma erinnya lye Yuda, nti omulundi guno n'atendereza Mukama, lyerinnya kye litegeeza. Kati ku mwana oyo Yuda oba eritegeeza nti n'atendereza Mukama, olunyiri lwa Yesu mwe lwayita. Kati gwejja amaaso go mu kusanyusa abantu, kubanga kizibu abamu basanyusa oba okyusa emitima gyabwe, naye bw'onoosanyusa Katonda naye ajja kusanyusa. N'ekyokuna, toyanguyirizanga okukola okusalawo mu busungu, mu kiruyi oba mu ssanyu, kubanga ebivaamu biyinza obbeera ebibi ennyo ate n'obyejjusa, ng'olowooza nti nno okoze obeere ng'owulira bulungi, ate ebivaamu ne biba nga bikunyiiza nnyo n'okusingawo. Kubanga akakyala kano ka Rachel akato bwe kaawulira obujja nga bubuubuuse olw'okuba nti nno muganda waazaala abaana ye tazaala, kye yakola n'agenda ewa bbaawe n'amugamba mpa abaana oba toobampe ngenda kwetta ko mwami we, nze ndi Katonda, nze ndyoke nkuwa abaana. Kati mu busungu obwo n'agenda n'afuna ka house girl oba ka maid oba ka yaaya n'akaleetera bbaawe nti kati wuuno gw'oba ozaalamu abaana b'onooba omuzaddemu be banaabeera abange. Omusajja n'amuzaalamu abaana aba n'azaalamu house girl. Ekyaddirira ono omukyala omukulu bwe yalabanga naye kye bakoze, naye n'aleetayo ka maid akalala n'agamba kati nange engeri gy'ozaalidde oli mu maid nange kati nzaalira mu maid omulala. Kati ne bafuuka abakyala bana. Kati awo yali awulira bulungi olw'ensonga kati bali bana okusinga bwe bandibadde ababiri. Kale ebintu ebimu bye tusalirawo mu busungu biyinza okuleeta ate omuliro oba backfire ne kituyisa bubi nnyo n'okusinga kye tubadde tuyitamu mu kusooka. Sooka ng'okozesa obwongo, lowooza ng'okkakkanye olyoke okolenga okusalawo okutuufu. N'ekyokutaano, okubeera omulungi tekitegeeza nti ensi egenda kugondera era togenda sisinkana kazibu konna, nedda. Lubereberye essula ya 29 olunyiri lwa 17 lugamba nti ne Leeya amaaso ge gaali magonvu, naye Laakeeri yali mulungi n'amaaso ge nga gaakusanyusa. Laakeeri twandibadde tulowooza nti teyandisinkanye kazibu konna mu bulamu bwe, naye yalwanagana n'obugumba n'obujja. Olumu ate obulungi bukuleetera ebizibu bingi nnyo. Kati beera mwegendereza, tolowooza nti okwekolako kwokka ggwe omukyala omuto oba omuwala omuto nti kujja kugonza obulamu bwo bwonna obw'oku nsi, oleme kussaayo maaso ku mpisa na kuyigirizibwa. Ng'omuntu omulala yenna bw'ayigirizibwa, obulungi bwo leka kibeere nga nnyongeza ku by'oyina.
oleme kulowooza nti nno byonna biteredde. N'ekyomukaga era ekisembayo, Katonda takwerabiranga yadde embeera ogimazeemu ebbanga eddene tekitegeeza nti Katonda takufaako. Labayo omuwala ono Laakeri eyali omuto yali amaze embugumba okumala ebbanga eddene nga mujja waazaala omwana omu, babiri, basatu, bana naye ye nga tazaala. Katonda n'amujjukira mu Ssuula eya 3:22. Katonda n'ajjukira Laakeri, Katonda n'awulira naggula olubuto lwe, ekitegeeza n'atandika okuzaala. Oba oyinza okubeera ng'oli eyo ng'olowooza nti Katonda takyakwagala, takyakufaako, singa abadde akufaako yandibadde ategeera embeera gy'oyitamu n'abeera ng'agikyusa. Njagala okuzzaamu amaanyi mu Luka Essuula ey'e12 olunyi-7 lugamba nti naye n'enviiri ez'oku mitwe gyammwe zibaliddwa zonna. Temutya mmwe musinga enkazalujja ennyingi, buli luviiri lwonna olufuluma mu mutwe gwo Katonda alumanyi. Zabbuli Essuula eya 56 olunyi-8, Katonda abala buli zziga lyonna ly'ofulumya era literekeddwa mu kasumbi. Buli mbeera yonna gy'oyitamu ogiyitamu wamu ne Katonda. Totya muganda wange, ekintu okulwawo okutuuka tekitegeeza nti Katonda akigaanye oba tajja kituukiriza, wabula sigala nga weesiga ye, ajja kutuukiriza kubanga mwesigwa era buli mbeera yonna gy'oyitamu njagala nkuzzeemu amaanyi toli wekka. Mwebala nnyo okubeera nti nomulaba vidiyo zange, mbeegayidde bambi togenda nga tosubscribinze, yengeri yokka naffe gye tujja okuddamu amaanyi okusigala nga tukuweereza. Mwebala nnyo okubeera nti mulaba vidiyo zaffe. Jack Online Ministry, teweerabira kusharinga.